Ssettendekero wa Kampala International University ettabye ery'ekansanga wano mu Kampala litikidde abayizi abali eyo mu 2000 n'okusoba ku matikira g'omulundi ogwa 27. Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga munnamagye yaganyuka Major Jessica Lupo ng'akiikiriddwa Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba asinzidde ku matikira gano n'asaba abatikkiddwa okubeera abayiiya kubanga ensi gye bayingiddemu si nnyangu. Bale kulwana na kujja mu lwokaano gye muzze si wazibu nnyo ate ennaku zino mukimanyi nti gavumenti essira eriteeka ku sciences kitegeeza nti obuyiiya n'amagezi bye muyize nga musoma sciences musobola okubikozesa ng'emikisa yadde wabeerawo ebitusoomooza okulaba nga muyamba eggwanga n'ebitundu byamu. Mu ngeri y'emu asabye zissettendekero zonna okwongera amaanyi mu masomo ga sayansi era n'agumya abasawo abali mu kugezesebwa nti gavumenti ensonga zaabwe ezikutte kannabwala. Bali mu kuteeseganya kulaba nga bafuna engeri ensonga eno gy'eyinza okugonjoolebwa. N'olwekyo minisita wa health bw'anaaba ng'amaliriza okukola ebyetaagisa era ajja kuvaayo abeere nga annyonnyola eggwanga wamu ne kabinenti ku biki ebisobola otuyamba ensonga eno okubanga egonjoolebwa. Ssenkulu wa ssettendekero wa KIU Profesa Yunus Mugaya yeeyamye nti ng'akolera wamu n'olukiiko olufuzi ssettendekero wa kwongera okussessira mu masomo ga tekinologiya n'obuyiiya. As a Chancellor, I'll make sure that the university keeps pace with the latest developments in innovations in science and technology and to nurture young scientists who will make Africa proud. Ate ye omumyuka wa ssenkulu wa ssettendekero Profesa Muhammad Mpeza Mihigo ategeezezza nti abawala bongedde okukola obulungi okusinga ku balenzi naddala mu masomo ga saayansi. And the immediate selected area is the Ishaka area for obvious reasons because of the massive hospital that we have there and the campus and the upcoming infrastructure. Abamu ku bayizi abatikkiddwa basuubizza okwongera obuyiiya n'okwetandikirawo emirimu. Nsaba gavumenti ekya tekinologi ebenga ekikwasa amaanyi kozi kiba kiyambako kuba bwe tutakolagana na gavumenti kitegeeza omulimu gwaffe guba tegutambula. To me, I feel like the journalism industry has had a lot of plagiarism cases that we need to look into, and we have to like work together as a team and then see how best we can improve the industry. Abayizi abasoba mu 2000 be baweereddwa ebbaluwa zaabwe ku mutendera gwa diguli, diploma ne masters nga ku bano kubaddeko abalenzi 1398 n'abawala 1132. Nze Andrew Sebbira ne Justin Nakami.